Kyebitegeza tulina Paapa era ekitiibwa kyange n'obwakabaka bw'oyola ekyambalo kya Faaza oba ekyabira kikaddiye nga bakikalino Charles Revegie ali mu Faransa ng'atulidde abaddugavu naffe twali tulondeddwa Munagiro waludeko oli mulwasani ndugolo ntera obiwulira tubwa tetaba wa kusaaga omuyimbi wayita Hasani Ndugo mumanyi bulungi sebo yagamba mbu engoye bapapa zibambala ezo mbu bapapa kabonero ka busamize bapapa bayambala engoye mmeka kakati yatandikira ku muggo walanga kino kyebesiba ekikira bwekiti ng'ekitambala ayogera Munagiro waludeko oli mulwasani Ndugolo ntera obiwulira naye olw'okuba olusitera kubiwa budde naye oluusi omuntu asobola okuba amugamba nti ovodde ekitiibwa kyange n'obwakabaka bw'ombu kuggyeko era n'abumuggyako kati ebyambalo bino era gwe mu myaka gyonna gy'omaze simanyi nti onna wali olabye ekyambalo kya Faaza oba ekya Bishop nga kikaddiye nga baakisuula ku kasasiro oba nga baakiwa omuntu nti genda naawe oyambalemu wadde kyakaddiwa oba nga bakisiimuuza ennyumba wabula bwe bikaddiwa ate babiteeka mu tterekero lyabwe. So si byambalo bya lubale ng'omukulu bwagamba naye ye bw'atyo bw'alowooza aba ayinza okulowooza nti bano baakedde bukeezi yagamba mbu ogwo omuyondo guba gwa ye ayinza okulowooza nti baakeera bukeezi ne bagamba nti omuyondo ogwo era eminagiro egyo gyonna njagala otunuulire Eriya bwe yali agenda era naye yalina omunagiro. Eriya yali nnabbi yalina omunagiro naye bwe yali agenda okufa yagamba Erisa n'amukasukira omunagiro n'asigaza amaanyi ge yali alina. Kati si bintu byakusaagasaaga mu byakugezesa mu bugezesa abakatoliki tebagezesa. Kitegeeza n'engoye ziyinza okuba nga tezitungibwa wano si muntu ati azitunga ne wano bazitunga balina enkola ey'abakatoliki edda baabijjanga Roma kubanga ewalinga abatunzi naye mu budde walingawo abalinga babitunga era kati we bali nga banaddiini era babeera mu bo diocese eteeka okubanga balinako obuvunaanyizibwa so si ggwe kutunga n'ogamba diocese yebivunaanyizibwako wabula diocese watunga omunagiro jingiwo jenga batuka munasoma ebyalaani nga kyalwange edimeze yali Sudani eyo esebo ayina foundation ayakola foundation ya byalaani wano edimeze atajanga agabatukira mu byalaani toyinza genda kutunga byambalo by'Abafaaza wabula mumanyi sebo wabula diocese yo kati tugezesa abasumba n'olukiiko lwe n'olukiiko n'olufuga kereziya be bamanyi abanaatunga ebyambalo byabwe era nga be balina olukusa bokka kutoveeri lino jja n'otunga essebo yamaze n'okulayira essebo tannalayira wajja kubaayo omukolo gw'okumutuuza kati okulonda kwawedde naye nga ensi yakitegedde nti tulina Paapa era nakati bwe tuba tusoma tugamba n'omuweerezaawo Paapa Leewo ow'e14 omuwa omukisa kakati bajja kuba n'omukolo gw'okumutuuza mu ntebe mu butongole kati bali bakalinali bazzeeyo kati bakalinali buli muntu yabadde waddembe okuddayo ate omukolo guli bwe gunaatuuka ate era bajja kudda naye ono waffe teyagenze ono waffe ekyamuganya okugenda kuba mugonva alina emyaka 99 mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 17 Kalinali Wamala tugenda mujagulizaako emyaka 99 mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba ng'ennaku z'omwezi 17 tugenda mujagulizaako emyaka 99 emyaka 99 essebo Tomi ensonga kati ndowooza olaba omuntu ow'emyaka 99 si akyasiza okuwanga ku bakalinali emyaka emingi mu bakalinali kati abaliwo sinaba kugoberera bulungi myaka gyabwe abalala abakadde abali ebbali eyo naye kyendowooza ono waffe ndabanga ye kalinali kati akyaliwo akyasinga obukulu myaka 99 yasina oba aligiweza myaka 99 agiweza Novemba agiweza Desemba 17 gwaweza essebo sawa ndio asira kuita kakati bakalinali bw'oba towezezza bululu 89 muddayo kati obululu obwo bukwatibwa balonda olulondo olusooka ne baddamu ne balonda olulondo olwokubiri ne baddamu ne balonda olulondo olwokusatu
olunaku luba luwedde. Kakati singa waba olitafunye bisatu bya bibiri bya kusatu beba kalinali bali begambye 89 obululu obwo bukwatibwa ne bwokebwa. Obululu obwo bwe bwokebwa babuteekamu ebidagala ebiddugavu ebikola omukka omuddugavu gwe guli omukka gw'owulira ogufuluma omuddugavu kati omukka ogwo gwe gulabula abali ebweru kyabaaye nti gye bali bakyali balamu bakyalonda naye paapa tannafunika. Era ffe bwe tubeera ebweru bwe tulengera omukka omuddugavu twongera kwennyamira nga tugamba paapa nakyabuze bakyanoonya. Kaakati singa batuuka mu kukkiriziganya ti paapa afunise bakwata obululu obwo ne bookya omukka omweru. Kati omukka ogwo omweru bwe gulengerwa olwo ensi yonna neejaganya nemanya nti paapa alondeddwa. Omukka ogwo naguyita mu kituli kyekimu era mu kituli kyekimu ekyo. Kati omweru gwo baguteekamu ki? Era bateekamu ebidagala ebikola white ne gwambukanga mweru eri abantu bategere nti paapa akoze eki alondeddwa. Era ensi yonna olwo abali ewala bonna endulu nevuga ne bakuŋŋaana olwo ekiba kirindiriddwa kwe kumanya ani gwe balonze asikidde munne asikidde oyo abaddewo. Kati ono balonze ani? Kati ku luno balonze Cardinal Robert oyo azaalibwa Chicago mu America. Uganda tetulifuna. Uganda tusobola okufuna naye kuno tetwabaddeyo na mukiise kale twaddeera tetusobola kufuna. Naye ono Cardinal Robert azaalibwa Chicago America naye nga abadde akolera Peru era abadde n'obutuuze bwe Peru. Naye kalinaali oyo mu budde buno yali yagibwayo nga yakwasibwa omulimu nga yakulira akakiiko akasunsula paapa baba alonze okubeera aba bishops oyo kalinaali. Era bwe yalondeddwa ne yeetuuma erinnya erya Leo we-14 mu mateeka g'obwa paapa. Bw'olondebwa ku bwa paapa amannya gano g'obadde nago ogasuula n'olonda eryo ly'onookozesa mu minisitule ey'obwa paapa lyonna gwe ly'owulira nti ly'oyagala ly'olonda. Kaakati oyinza okulonda erinnya nga tewaliwo eyalirondako edda. Kati ye nnamba eyo gy'owulira gye bongerako ti Leewo owe-14 kuba kati ono yagenza okulonda erya Leewo ng'ate waliwo abalala 13 abaakozesa erinnya eryo. Kati okusobola okwawula nti paapa Leewo ye gundi oyongerako ennamba nti paapa Leewo ow'oluberebe. Kakati singa tugamba nti paapa Leewo owe-13 kati ng'omukatuliki wa wano omugundiivu ajjukira mangu nnyo naga nti paapa Leewo owe-13 ye yatuma Cardinal Charles Rivenji okusindika abaminsani wano mu Uganda. Charles Rivenji, Cardinal Charles Rivenji yali mu Faransa ng'atuula eyo mwali jazi. Singa omuntu ayogera nti paapa Leewo owe-13 ojjukira mangu noga nti paapa Leewo owe-13 ye yasindika abasomi mu Afrika abajja ne Uganda. Bwe twogera nti paapa Leewo owe-14 omanya bumanya nti yono. Kati abagenda bajjukira ebyafaayo byabwe bagamba nti paapa Leewo. Bwe tugamba nti paapa John ow'olubereberye omanya nti ye paapa bw'ati. Bwe twogera nti paapa John owa-23 oba owa-24 omanya nti yoli eyalangirira abajulizi ba Uganda mu lubulu lw'Abeesiimi mu mwaka gwe-18 eyo mu 1918 awo mu 2 awo ye yalangirira paapa John owa-24. Bwe twogera nti paapa Pawulo ow'omukaaga omanya nti yono yakyalako wano. So bwe twogera ow'okutaano kitegeeza oba oyogera mulala zennamba ezo zigenda zongerwako. Naye Francis y'okulaba nti ye tabaddeeko nnamba mu linnya eryo yasoose wabula aliddako singa tulifunayo Francis omulala olwo aliba ayitibwa Francisco owookubiri. Olwo ono aliteekebwako naye ennamba egamba nti Francisco ow'olubereberye wadde aliba yafa Francisco ow'olubereberye oli ng'ayitibwa Francisco owookubiri okusobola okubaawula. Okubaawula obulungi bamaze okumulonda. Kakati tulina ba Yohana Pawulo 2 bonna amannya ge gamu naye obaawula otya? Oyawulya Yohana Pawulo ow'olubereberye omanya yoli eyafuga emyezi 2. Olwo papa yafugako emyezi Yohana Pawulo ow'olubereberye n'afa. Yafa mangu nnyo emyezi 2 gyokka bwe giti na ku 6 n'afa. Ye zaawera n'okwera enkaga ziyinza n'okuba nga tezaawera tujja kuddayo twetegereze.
Zinza n'okubanga tezaawera. Kakati yamusikira mu bigere era naye n'alonda erinnya lye erimu eryo Yohana Pawulo owookubiri. Kati oli n'alyoka afuuka naye n'ayongerwako emu Yohana Pawulo ow'olubereberye ono n'afuuka Yohana Pawulo owookubiri. Manya bwe gatwe galondebwa. Kati ono yamaze okulondebwa. Ono yalondeddwa ssebo. Naye ffe nga tulondebwayo. Nedda abaddugavu naffe twali tulondeddwako naye mu byasa eby'emabega. Gamba mu byasa kati ebirike abakongo yeba no bayino kalidinaali. Abakongo babadde ne kalidinaali era yabadde ayogerwako nti oba oli awo nawulidde nga abantu abamu bakubaganya ebirowoozo ti bakalidinaali abasimbiddwako essira mulimu owa Kongo mulimu owa Ghana mulimu simanyi owe Philippine Philippine babadde boogera ku babiri babadde boogera ku South Africa yadde inamu babadde boogera ku gundi ono owe abe Italy babiri abo babadde boogera ku kalidinaali we Bologna waliwo kalidinaali we Milani naye abadde ayogerwako nnyo naye nga ffe abaddugavu yazzaati okubali olowooza nga bwe nkugambye nti bwe batuula bo nga bakalidinaali bagamba twandyetaze paapa kati nze mu ndowooza eyange eri bweti eno yange saagala muntu agitwale nti yeyo kereziya etunulanga ebiseera byayo eby'omu maaso bweraba bwe bifaanana kakati mu mulembe guno otunuliranga ensi entalo zijjudde ate ng'ono paapa ono bagamba nti naye ali omu ku bantu abataagalira ddala ntalo ate bagamba mbu ali conservative nnyo ekyeddiini akifaako nnyo ddiini ye agirwanirira nnyo ekyokubiri kyendowooza okumujja eyo mu Latin America bagamba nti abadde alwanirira nnyo abanaku ate kereziya nze mu ndowooza eyange mu budde buno eyagala eddoboozi erina agamba kwaba abasajja abakola entalo ez'amaanyi nti waaye yimirira kakutta bantu kakati ono ava mu America ndowooza olaba Donald Trump agobye abagwira simanyi mula mugende mwabe Peru muddeeyo mwabe mugende mugende kino bwe kiti kakati kereziya egamba ani anasobola okweŋŋanga okwogera okuba ow'amaanyi bwe tulonda omusajja ono Robert Francisco Omumerika ajja kusobola okuyimira mu maaso g'abasajja abo ab'eŋŋange ono afudde yajjako wano ssebo yajja omwezi gwe nzijukira obulungi gwali gwa 11 mwaka ngwerabiddemu 2015 2015 si yagenda na mugongo yo gambye yaliko ne wana oyo namuyimbira n'okumuyimbira nera bobo wena mulaba nga yeekyanga kakati nze ndowooza tinseena engeri gyejjudde entalo bw'otunja abasajja bakiwaji nga ba Trump ba Putin abasajja abo abayudaaya mulina okunoonya paapa ow'amaanyi anaasobola okuyimirira n'akala mu basajja abo kakati oyo musajja ng'oyo kati kalina paapa lewo gwe tulina ow'14 olaba nti eddoboozi lye lijja kuba ly'amaanyi nnyo mu Bamerica so nga Abamerica eddiini ewaabwe mu Bukatoliki si b'amaanyi nnyo okufaanagana nga Italy okufaanagana nga Philippine okufaanagana nga Uganda ffe Uganda tusinga America eddiini emirundi nga 10 kati owamala okulonda paapa essebo bamulayiza paapa oyo bw'amala okulondebwa kamere ng'oli bwe twogeddeko amubuuza oba akkiriza okwetikka obuvunaanyizibwa buno era bw'amala okukkiriza n'agamba nti nzikiriza okwetikka obuvunaanyizibwa buno bakalidinaali bali bonna bakuba ebirayiro mu maaso ge abamulonze bali tebaliiko abalala bali olubaba bakyali munda mu Celestine Chapel tebannafuluma bweru era n'omukka gwo guba gumaze eri okulaga ne bakuba ebirayiro okumugondera kyova olaba buli kalidinaali afulumayo mu Celestine Chapel bwe bamubuuza owaayo omukulu naga nti tumuwagire mu nteekateeka ze buli ajja kugamba tumuwagire kumpe wona owulira message y'emu era singa onoowulira nawudde n'akibishopu wano ng'ayogera erubaga ono Paulo semwogerere era naye wawudde nga naye atambuza enjiri y'emu nti tumuwagire ne bakalinaali bonna bwe nawuliddeko ababadde boogera abadde bakola interview bababuuzanga nga bagamba kimu kyokka tumuwagire akulembere kereziya w'Omukama agituuse mu ggulu bonna kye boogera essebo kati awo wakkiriza nti obuvunaanyizibwa mbwetisse ne bamukubisa ebirayiro
kati bali ne bakuba ebirayiro ba kalidinaali okumuwulira tugenda kugonderanga kakati olwo oluvannyuma kalinaali Kamerengo n'alyoka afuluma n'ayogera waggulu ku ddirisa mu muzindaalo nti Paapa tumulina awo endulu neevuga mu 5 awo endulu neekola ki neevuga kati Paapa n'akulembera ow'omusalaba yakulembera Paapa n'akulembera n'agobererwa ba kalidinaali bonna n'ajja ku balcony n'abuuza ku bantu n'abasabira omukisa bw'aba alina ebigambo ebyokwogera n'abyogera ng'ono ate era nga bwe nkugambye nti ensi batunulira nnyo ba Paapa engeri gye baneeyisaamu oba n'engeri gye bayisaamu kati bw'otunulira Paapa ono asobola okweŋŋanga ebizu bya kereziya ebiriwo naddala kati ng'eyo mu Latin America mu America n'ensi ezifaanagana bwe zityo kubanga ono Paapa gw'olaba ayogera ennimi eziri official 8 ono gwe balonze ayogera Olulatini ayogera Oluyitale ayogera Olufalansa ayogera Olupotigiizi ayogera Olungereza n'ennimi endala naye ng'ennimi enkulu z'ayogera nga bw'ogamba nti olulimi oluli international ayogera ennimi Oluganda lwange n'ogamba nti ndumanyi naye bwe twogera ku nnimi eziri international oyinza otuuka mu Uganda nga boogera Luzungu olwo olulimi olumu lwe tubala kati naye wano basobola okubeerawo Oluganda Olunyankole Oluki naye twogera nti bwe twogera wano Oluzungu ow'e Kenya awulira ow'e Rwanda awulira bwe twogera Olufalansa ow'Egindi awulira n'ow'Egindi awulira bwe twogera Olupotigiizi ab'Egundi bawulira n'ab'Egindi bawulira ono Paapa ayogera ennimi 8 kati omuntu